Kyagenda mu maaso n'okuyiga ku kiseera eky'okweteekerateekera obufumbo. Nkimazeeko ebbanga ddene kubanga nkimanyi bulungi nnyo nti kyekintu abantu abasinga obungi kye batassaako mwoyo. Abasinga obungi ekigambo kye bayita okutandika amaka kwe kubeera nga ali awo omusajja n'amutuukirira, agenda okumulaba nga alabika alina kasente, agenda okumulaba nga alabika alina omubiri omulungi, agenda okumulaba nga alabika alina height oba kiki, agenda okumulaba nga alabika omuvubuka ajja kusobola alina ebigambo ebisesaasesa, n'amaliriza nga ayingidde amaka n'obufumbo. Ng'amaka n'obufumbo ekibimuyingizza kubanga asisinkanye omuntu naye si we bisooka, awo si we bitandikira. Newobanga omulengedde, newobanga omusisinkanye ku olwo maaso gammwe ne gasisinkana, omutima gwo ne gumwagala era ne gumusiima, si we bitandikira byonna. Wateekwa okubaawo akaseera akateekwa okutwalibwa okutunuulira ensonga enkulu, kubanga amaka tegandizimbiddwa ku kukyamuukirira kwa mutima gwokka oba ku kulowooza kwaffe n'ebirowoozo by'obuntu byokka. Olw'ensonga eyo kikulu nnyo era kya muwendo omuntu okuteekateeka omubiri gwo, okuteekateeka obulamu bwo obw'omwoyo, okuteekateeka ebirowoozo byo nga bwe twayize. Si ekyo kyokka, naye era bw'obanga olina enteekateeka yonna ey'okufuna omubeezi akusaanira, omubeezi agwanidde, teri kintu kikulu nga kumanya nti gwe alina okusooka okuba omubeezi omutuufu asaanira omulala. Ekimu ku kintu ekisinga okubeera eky'obulabe era ekyomuwe era ekizibu ennyo eri obulamu bw'omuvubuka yenna awulira era alaba ebigambo bino kwe kubeera nga anoonya omukazi omutuufu naye nga ye si mutuufu, anoonya omukazi asaba naye nga ye tasaba, anoonya omusajja omukozi naye nga ye ngalo bunani, anoonya omusajja alina okwagala naye nga ye takulina. Teri kintu kya bulabe nga kubeera mu kisaawe kya kunoonya mubeezi naye nga byonoonya teri na kimu kyokola. Ekyo kye kisinga okuteeka ku disadvantage esinga okubeera ennene. Kikuteeka mu kiseera ekizibu, kikuteeka mu kiseera eky'omutawaana, kikuteeka mu kifo ekizibu okunoonya omukazi ow'okuwasa naye nga gwe byonna byonoonya mu mukazi oyo toyinaako n'ekimu. Olwedde guba 2-0. Kyenyinza okukugamba guba 2-0. Olwedde oba ku 0 nga bakukubye edda 2 ng'onoonya kuyunga. Olwekyo nkubiriza omuvubuka ali eyo totandika okuwandiika olukala lw'omukazi gw'onoonya gwe nga byonoonya tobiri. Njagala omukazi omugumiikiriza, njagala omukazi afaayo, njagala omukazi anaawuliriza bye ŋŋamba, njagala omukazi anandabiririra abaana. It is okay. Naye omukazi anaabirira atya abaana nga tumuwadde bibalabirira? Njagala mukyala wange ankolereyo akatunda buli kawungeezi nga nkomyewo okuva ku mulimu. Ekyo si kibi, ekibuuzo kibuuza, obutonda wabuleseewo. Olwekyo tubeerawo kubeera ng'olina lisiti ey'ekika ky'omukazi gw'oyagala, gwe nga by'oyagala toyinaako na kimu. Ekikuteeka ku 2-0 noba nga olwedde oyingidde ekisaawe naye ng'owanguddwa. Kati finally you settle for less. Omaliriza onoonya lisiti gy'onoonya nga tolina gw'olaba. Ogenda okulaba obudde bukuggwako. Ogenda okulaba kati ng'olina kuyoola buli kirabise. N'omaliriza ng'omukazi gw'olina ne be wayagala tebifaananako yadde. Manyi lwaki bantu bangi bayingira mu kisaawe ky'okunoonya ababeezi n'abeera n'olukalala n'amaliriza ng'omuntu gw'afunye teriyo box yonna gy'atiikinga oba nga atiikingako ebitundu ebitawera 5 ku 10. Do you know why? Kubanga byonna bye wawandiika ku lukalala naawe tobikola. That's why you are failing. So nze kyokubiriza kiri kimu. Instead of looking for the right partner, be the right partner. Buli lw'obeera partner omutuufu, kiddamu buli lw'obeera partner omutuufu era ojja kufuna omutuufu. Zaabu asika zaabu. Kati beera partner omutuufu. Bw'onaabeera partner omutuufu ogenda kumaliriza nga naawe olina boosise bangi abatuufu bajja kukusemberera. Kale nekyo twakyogerako saagala kukiddamu naye njagadde nkinyweze ku luno. Olwekyo nsaba Mukama atuwe ekisa nga tugenda okuyingira mu kuyiga kwa leero. Kitaffe tukwebaza kubanga otuwadde obulamu. Jangu oyogere naffe otulungamye otuyigirize ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Nakye njagala okujjukiza
nti amaka gatandikibwa Katonda era n'abagalimu amu n'abeeteekateeka okugafuna kibagwanidde okukola byonna ku lw'okutuukiriza ebigendererwa bya Katonda. Bw'obeera mu maka naye nga togalimu kutuukiriza bigendererwa bya Katonda oli mu kabi kanene. Bw'obeera mu maka naye nga togalimu kutuukiriza ebyo Katonda by'ayagala agamaka tegagenda kugasa. Buli lw'obeera mu maka okutuukiriza ebigendererwa bya Katonda mugo mu kubituukiriza olwo naawe obeera oganyulwa, mu kubituukiriza olwo naawe obeera ozimbibwa, mu kubituukiriza olwo naawe obeera oteekebwateekebwa. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze agobeera ebigambo bino omuvubuka wenna ali eyo, kino njagala nkikutegeezera okimanye bulungi nti bw'obanga weeteekerateekera amaka n'obufumbo teri kintu kikulu nga kumanya nti obufumbo Mukama ye yabutandika era kibugwanidde okubeerawo ku lwa Katonda. Era kyekiruubirwa kya puroguramu eno teri kirala okulaba nti obufumbo bonna bubeera aligned mu nteekateeka ya Katonda lwaki yabuteekawo. Ye abaffe obufumbo bubeerawo nga tebuliwo kutuukiriza nteekateeka ya Katonda olubugasa ki? Abaffe obufumbo bubeerawo nga tebuliwo kutuukiriza nteekateeka ya Katonda olubugasa ki? Kakati ekyo kikulu kya muwendo era kya mugaso. Kale nno kirungi nnyo nnyini ddala obufumbo okusobola okubuzimba nga buzze okutuukiriza bigendererwa bya Katonda. Olwaleero njagadde njogere ku bibuuzo ebikulu biri 5. Bwe naba sibimazeeyo obudde tukyalina buyitirivu nnyo tunaabyongerezaako n'ennaku endala. Njagala njogere ku bibuuzo ebikulu 5 omuntu by'oteeka okwebuuza eri omuntu yenna gw'oteekateeka okukwana. Ekigambo okukwana kyenja okukozesa dating and courtship kitegeeza kukwanagana, kufuula muntu mukwano gwo ow'olubeerera musobole okubeera naye mu bufumbo. Mbadde nina kye njagala okutegeeza era okimanye bulungi kubanga kikulu ate kya muwendo. Waliwo ebibuuzo 5 by'oteeka okwebuuza before you bump into that girl, before you bump into that guy. There are 5 questions that are so much important that you should ask yourself. Questions that you should ask your heart. Questions that should be answered sincerely. Ebibuuzo by'oteeka okubuuza omutima gwo ate nga biteekwa kuddibwamu mu mazima bw'obanga ddala oyina enteekateeka yonna ey'okuyingirira omuwala oyo oba ey'okuyingira muvubuka oyo musobole okukwanagana okugenda okuvaamu amaka awamu n'obufumbo. Ekibuuzo ekisooka, am I the right partner to that person? Ekyo sigenda kigaziya kubanga nakisomesako mu bulamba bwakyo naye saagadde nkibuuke kubanga kikulu. Before you bump into that young girl, ekibuuzo ekisooka weebuuze, omuwala ono ngenda omuyingirira naye ndi muntu mutuufu agenda okuyingirira omuwala ono? Ogenda kumutawaanya, ogenda kukyusa ebirowoozo bye, ogenda kumuleetamu ebigambo, ogenda kutandika okusaanuula omutima gwe. Yagala gaana olugamba omwana omuwala nti nkwagala, newankubadde nga takwagala endowooza ye gy'oli n'enneewulira ye gy'oli eteekwa okukyuka. Oluusi ayinza n'okuba nga akigaanye naye mpola nga bwe tugenda mu maaso n'agenda nga aweyinga up options ez'enjawulo mpola. Olwekyo njagala ayinza okukuteekera awo ku lukalala nga kituufu abadde ayina gw'alina ne buli omugamba nti nkwagala okuloba nga nawe weegasse mu lisiti omaliririza obusibu nga gwagitoopinze. Kikyengezaako okutegeeza mu kino omuvubuka gwe ti naye nga tonnaba kugenda eri mwana muwala oyo nga naawe omwana omuwala tonnaba kugamba muvubuka ono nti kamukkirize. Gwe bwe weeraba mu bulamu bwo ddala oli muntu mutuufu omuvubuka oyo gwe yandyetaaza okutwala. Ekyo ekibuuzo ekisooka. Singa buli muvubuka yalina ekirowoozo ekyo, singa tuwonya abafere bangi n'abayaaye bangi. Omutima gw'omuvubuka ono ogenda kugutwala. Omutima gw'omuvubuka ono gukwagadde. Omuvubuka ono ayagala kubeera naawe ebbanga lyonna. Ebiruubirirwa ebyo byakufuula mukwano gwe. Lwaki tomuyamba mangu nga tannaba na kukola birala? Lwaki tomuyamba mangu nga tannaba na kwonoona budde na nsimbi?
lwaki tomuyamba mangu nga tannabakola input nnene mu ggwe n'omuyamba mangu okumutegeeza nti I do not qualify to be your wife. Oli ayinza okubuuza ekibuuzo kati musumba ekyotugamba kati zintegeera nti simusaana. Osobola okutegeera bulungi nti tomusaana. Naawe omuvubuka osobola okutegeera bulungi nnyo nti togwana kulumba muwala oyo ng'osinziira ku bye nasomesezza. Are you ready physically? Are you ready spiritually? Are you ready mentally and emotionally? Kyengamba muvubuka zo okugamba ebintu naye nga tonnaba kuyingira mu ye ebirowoozo byeteefuteefu kubeeramu ebyo byayogera. Osanga omuvubuka agenda na bweru yava bagamba nti abavubuka b'ekkanisa tebali serious, and those girls are right. Oyo talina birowoozo byonna biwasa, talina birowoozo byonna byebako nakye bitandika, ne mbwongo bwe talowooza nga nako nakwanjula mukazi, but is bumping into a girl kubanga akalabye akazi katukali awo bakayimba bulungi bakali mukwaya bakakaweereza bulungi kusaba sukulu awo agenda okawulira nga naye alinga akuze omubiri gumutuma ba mwana gwe nkwagala. Talina na birowoozo biwasa. Abamu ayogera n'ebyo ng'abuzeewo n'emyezi 3 agende bweru, tagana nakudda. Abamu ayogera ebyo nga kyasula na wannyina, tatayana nteekateeka evaayo. Abamu ng'akyasoma ali mu birala nnyo, bw'anaamaliriza masters bakole PhD ng'ali mu bintu birala nnyo, but is bumping into a guy and saying yes. Are you in a position? That is the first question. Are you in a position to be with that young girl? Oli mweteefuteefu ekimala okubeera n'omuwala oyo nga tonnaba kumuyingiramu kutandika kumusima mubuuza n'ebibuuzo emuteetaga kubuuza ne kuleva mutalina kubibuuliza. Tugenda kuyiga ku dating and courtship maaso awo tujja kulaba ddi lwe twandibuuziza ebibuuzo biriwa, naye nga tetunnaba kubuutuuka eyo nga tonnaba kuyingira mu muntu oyo. Gwe muntu omutuufu agwanidde okumuyingiramu. Amuli bayayeyaye abavubuka tonnaba kuzimba bulamu buyinza kuyingira mu mukazi otandike kukola relationship. Abaana bwaki bava baggwamu amaanyi nga balaba abayayeyaye nejja nayogerawo ebintu tebitegeerekeka. Alinga zze n'okwagala ina abawala abalala 3. Omuwala alinga amukkiriza ate ali ku birala. Ebintu by'okwagala yabireese, ebintu by'okukwana yabireese, naye ati bw'abireeta alinga atabiriimu, ate alinga eyazze nebe naye ate alinga atalina bigendererwa, alinga ayagala ekintu ate kyatamanyi. Ate ekibuuzo kibuuza, are you the right person to start these things? That's the first question. Ekyo sooka okyebuuze nga tonnatawaanya bawala, sooka okyebuuze nga tonnasumbuwa abavubuka. Bw'omala okutegeera nti nze ndi ku birala nnyo, ebyo si tembiroozi bwange tebinnatuuka ebyo gamba ate nfuna omuwala ate muwase wala simanya ngende ewaabwe nga si bye biri mu nteekateeka zobaleke banaabireko ddala. Tonnaba kuba redde nga tonnaba nakubuuza bibuuzo birala byonna ku muwala gw'ogenda kuyingira naye mu kye tuyita relationship. First ask yourself that question because it is important. Wamala okukyebuuza ekyo weebuuza ekyokubiri, how do I feel about this person? This is the second question, and it's very much important. Before you bump, ekigambo nkozesa bumping, kwegamba nga tonnaba kuyiika mu muntu tandika kulingizaayo. Kibuuzo ekyokubiri, mpulira nti eri omuntu oyo kutula omusajja yebaka n'omulalu n'amufunisa n'olubuto, naye bw'omubuuza nti obulira oti eri omulalu oyo, agabugambye ndabika nali mpunze. Kutulabako omusajja azuukuka ku makya nga yasuze n'omukazi neyewuunya n'okwewuunya amagezi gye gabadde okugenda naye mu buliri. Kutoyinza kwewuunya omuwala okumala okufumbirwa naye ng'omusajja gwafumbiddwa ne bwamulabako obulabi bw'ati awulira nga ayagala kusesema. Kutoyinza kwewuunya. Abamu n'azaala nno n'abaana n'abalinda n'okukula ne bakula naye ng'omutima gwe tegubiriiko. Olowooza lwaki amaka gafa n'obwenzi ne bugabeeramu nga bungi?
ekibuuzo kino abantu tebakyebuuza. How do I feel about that person? Kiki kyowulira eri omuntu oyo? Njogera ku nsonga z'okwagala awamu n'omukwano. Kiki kyowulira eri omuwala oyo? Kiki kyowulira eri omuvubuka oyo? Ekyo nakikulu nga n'ebirala byonna tebinnakola makulu. Nze kankutegeeze kikulu nnyo. Engeri gy'owuliramu eri omuntu ejja kusalawo kinene nnyo mu buwangazi bwamwe obw'okubeera mwenna. Abamu ekibuuzo ekyo bakibuuka. Lwaki bakibuuka? Kubanga balowooza nti waliwo ebirala ebikulu okukisinga. Ate omusajja alina ssente n'ayigireyo okumwagala. Ate naakola ntya? Anoonyeza n'abawala babuze. Kaneetikka oyo. Ate nkole ntya senga gwaleese? Kulabula. Oli mu kubuuka ekibuuzo ekyakasinza okubeera ekikulu. Ekigenda okukubanja ansa ebbanga lyonna ly'ogenda okumala mu bufumbo obwo. Oteekwa okuwulira ebintu bisatu eri omuntu yenna gw'olowooza tinanditandise okumukwana ng'okwanagana okwa bufumbo. Kye ŋŋamba ensonga lwaki nkigattako, kubanga abantu bangi bakwana with no purpose. Abamu nga baagala kusatisfyinga desires zaabwe, abamu banoonya bulamu bwabwe kwekkusa. Kati abo si bendiko. Nze ndi kubakwanagana nga bazimba maka, abo bendi mu kusomesa. Abakwanagana nga temuzimba maka, mweno topic temugasa nnyo, kubanga temuyina biruubirwa bya mazima, nekyo mukola si kituufu. Olw'ensonga eyo ekibuuzo ekyokubiri ate nga kikulu, mpulira ntya eri omuntu oyo? How do you feel about that person? Olina okuwulira ebintu bisatu eri omuntu yenna mu bulamu bwo gw'olowooza tinanditandise okukwanagana naye. Egisoboka, you must feel happy. The happiness I'm talking about comes with intimacy itself. Essanyu eriva munda, essanyu eriyaayaana okufuna omuntu oyo. Omuntu obo mukubako amaaso, kiki owulira mu bulamu bwo? That is the happiness I'm talking about. Sikusekaaseka, but the happiness I'm talking about. Omuntu oyo bw'omutunuulako n'omwetegereza n'akusemberera n'akubeera kumpi, ekibuuzo ekisinga obukulu kibuuza, owulira otya? Owulira otya ng'ali mu chat yo mu WhatsApp nga munyumya? Owulira pull oba push ekusindiikiriza okusobola okumutuukako amangu? Owulira ng'obudde buludde? Owulira ng'ebbanga wakati wammwe ddene? Nze sikuwa magezi. Manyi mu programu eno tetwogera bintu biri absolute, tetwogera bintu bya bukake nti kaakati awo kyenjogedde it's the finality of all things, but we are teaching and advising and guiding, but the choice becomes yours. Nze sikuwa magezi kuyingirira mu musajja yenna oba muwala yenna ng'obulamu bwo tebuwulira intimacy, tebuwulira kwagala kuli okw'omukyalo oba okw'omusajja gy'ali. Ekyo nkuwa amagezi. Omukazi gw'otunuulira n'otakyukako, omusajja atakubba birowoozo, omuvubuka gw'otunuulira nga ne bw'amala omwezi omulala nga takomyewo era teweetaaga kumulabako, oyonoonye ebiseera bingi bw'omufumbirwa. Nkiddamu, amakojja gawulira. Ekirungo ekyo kiyamba nnyo amaka okubeerawo n'okuwangaala. Ekirungo ekyo kiyamba n'abafumbo okutabagana newankubadde nga basisa omugwa. Engeri gy'owuliramu eri omuntu egenda kukuyamba nnyo singa omuntu oyo akukola ekikyamu.
ebavubuka nabayo abantu abamu abayagalana nga balina mu ssomero ku university engeri buli omu gye yali awulira eri munne nga y'amazima. Oluvannyuma lw'emyaka 5 buli omu n'akwata amakubo ge ne beekalakaasa, buli omu n'awulira nga bimutamye. Omuvubuka n'adda mu bawala abalala, ndowooza era n'omuwala bw'atyo, ne wayitawo emyaka 10. Oluvannyuma lw'emyaka 10 ng'omuvubuka atabadde byatabadde byonna n'amalala ge n'amafandali, nga n'omuwala naye atagadde byatagadde, abantu bano ne banyumya sitoore yaabwe ku lunaku lwabwe olw'embaga era eya university, naye nga bukyanga basinkana. It is 15 years ago. They met at 20, around 1920 ne bakwanagana, and they got married when almost they were in their 30s. Olowooza ki ekyaleeta abantu bano bombi oluvannyuma lw'emyaka 10? Kyekibuuzo kino. Owulira otya eri omuntu gw'ogenda okwanagana naye? Ekyo tekivaawo, ekyo tekikyuka, teri mbeera ekiwaanyisiganyaamu, teriyo buzibu ne bwe bufaanana butya obuyinza okukitta. Teriyo ssente, teriyo ssanyu lyonna eriyinza okukikyusa. Omuntu gw'otawulira kwagala na kwegomba na kuyaayaana gy'ali, ne bwakuzimbira ennyumba, ne bwakuteeka mu nnyonyi, ne bwakuwa miliyoni 10 buli mwezi ez'okulya, omutima gusigala gukujjukiza ti omuntu oyo tomwetaaga. Kale nga tonnaba kuyingira mu muntu, owulira otya gy'ali nga tonnaba kwekomerera ku musaalaba? Kubanga bw'omala n'oyingira mu muntu ng'engeri gy'owulira gy'ali teriimu kintu ekyo, kiba kitegeeza nti omuntu oyo temugenda kusobola kuwangaala. Bwe munaamuwangadde mujja kuwangaala mwawukana buli kiseera. Bwe abantu b'owulira buli ddakiika yonna omukazi ayagala kubivaamu, kubanga talina kwagala kwonna eri musajja. Akasajja kamutama, akasajja yakkiriza kakkiriza embeera, yali talina waasula, yali talina kyalya, yali alemedde ku lujja nga yagala kuvaako n'akagwamu. Kati buli bwakalaba tekamunyumira, ne bwe kambala engoye tezimukolera, banne bawaana abaabwe tayinza kawaana, ate n'okutambula nakwo aguma bugumi. Njagala nkujjukize tabu ebimaze okutuuka. How do you feel? Owulira otya eri omuntu gw'ogenda okuyingira naye mu relationship? That's the most important part. Era wakuwulira ebintu bisatu. Ekisooka nkibagambye, nsonga ya mutima. Ekyokubiri, oteeka okuwulira nga oli proud, nga wenyumiririza mu muntu oyo. Lwaki oyingira mu bufo n'omuntu gw'otenyumiririzaamu? Waliyo abawala bangi abayingira mu bufo n'omusajja gw'atayinza kutambula naye. Abamu bali cross generation. Yingira mu bufumbo n'omusajja naye nga tolina bw'ogamba banno nti ye bba wange. Ng'otya n'okutya otambula bw'omu. Wawe nagenda mu kifo ekimu ekirimu ebyokulambula, nyenzeeko ne famire yange n'abaana tulambuleko, naffe tuwummuleko. Ne tusangayo kapo, nitwalwawo okukitegeera nti kapo, okutuusa akaana bwe kaayita nti daddy. Kaana bakasitudde, naye ng'omukazi atambula mita nga 3 okuva ewali omusajja. Musajja bw'asembera nga yeeyongerayo, musajja bw'asembera nga yeeyongerayo, ng'omukazi alagira ddala nti nze ndi byange n'oli ali bibye, buli omu yazze kulambula bibye. Okutuusa akaana lwe kaayita kwe kutegeera nti oli abadde bbaawe. She's not proud. Kyenyumiririza mu muntu oyo
talina kyamwetaaza, talina kyamwagalako, talina kyamufunamu. Ati nkujjukiza muganda wange, bwe njogera kufunamu ntegeeza nti obulamu bwe si bumativu. Are you contented? Oli mumativu n'omuntu oyo owulira otya gyali? Bantu saa kwenyumiririza mu muntu oyo. Toyinza namutimba ku profile picture nga mmaze okufumbirigana ntono ebba wange eyampasa n'abalala bamutegeere. Toyinza nakujja naye ku kanisa mukazi wo ojja osalinkiriza buli omu atambula bibye. Toyagala nakunnyonnyola bantu nti ddala yooyo. Toyinza namugamba nti ajje ku mulimu gwange gye nkolera. Kakati omuntu ngoyo gw'otali proud of mugenda kuba mutya mu maka. Sanyu ligenda kuvaawa, genda kunyumirwa ki? Sigamba ntosobola kumuwasa, si kye ŋŋambye, naye ŋŋambye ndi lwaki omuwasa nga tomwenyumiririzaamu, nga bamutunulako ffe ennaku, nga bw'omulowoozaako obeera ng'afunye ekirooto eky'entiisa. Oyo lwaki omutwala? Lwaki weekakaatika kwekyo kitakujaamu? Nze ndowooza nti wandibadde w'amagezi ekimala n'otwala omuntu omutima gwe guwulira nga gulakaasira okumufuna, n'otwala omuntu nga omwenyumiririzaamu ng'era toswala okugamba nti yono mukyala wange, yono bba wange, n'otwala omuntu ng'oli mumativu munda mu ggwe nti mubasajja bonna oba abakazi bonna sina mulala gwe nja kunoonya asinga oyo gwentwala. Ekyo ekibuuzo oba okyanukudde bulungi, era obufumbo bujja kukusanyusa bukutereerere bw'onaaba obufunye ng'omaze okwebuuza ekibuuzo, mpulira ntya eri omuntu oyo. Mukama akuwa omukisa. Katusabe. Kitaffe tukwebaza ku lw'omukisa gw'otuwadde bw'otuleseewo nga tuli balamu. Weebala okutuyigiriza ne leero, yongera okutusomesa Mukama, nono obulamu bwaffe bwongera okukusemberera. Mukisa guno ekisa kyawamu n'emirembe kabitubeere. Ekyenkomerero otuwa obuwanguzi bw'oliba okomezaawo obwakabaka bwo. Mukono gwo ogw'amaanyi Mukama kagugololwe, mu byonna ogulumizibwa ennyo ekitiibwa naffe tuweebwe omukisa. Gugolole okutunula n'okutulokola n'okutuzimbamu endowooza ez'okukola amaka amalungi era agagwanidde, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Mukama akuwe nnyo omukisa. Linda n'akawungeezi ssaawa 2 paka 3 ogw'ekiro tujja kuba tuli mu puroguramu y'emu nga twongera okuyiga n'okuzimbagana. Mukama akuwe omukisa tusinkaneyo.